Ono yalese nnyiike ku mitima gy'abantu bangi. Kati olwaleero abakristaayo abooluganda abako n'emikwano egy'omugenzi Lukabwe Kisirikko bakuŋŋaanidde ku lutikko y'omutukuvu Paul Namirembe okusabira omwoyo gwe. Okusaba kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'Namirembe Moses Banja ng'ono mubaka bwe atendereza omukungu Fred Lukabwe olw'omukulu omulungi gw'alese. Ye ebyo ebiwedde akoze kyakoze era bingi tubijjukira era bingi tubyogerako wakati mu kulumwa agenze omulimu gwe agukoze ffe tusigadza kaakano akati okulaba nga naffe tutuuka awakanirwa ne tutuuseewo tutya. Mu kusaba kuno okwetabiddwamu abakulembeze okuva mu gavumenti y'Emmengo nga bakulembeddwamu omukubiza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule, minisita w'enkulaakulana y'abantu b'Abeene Oweekitiibwa Kootirida Nakata Kikomeko, minisita wa Bulungibwansi Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, eyaliko omukubiza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya n'abalala bangi. Obwakabaka bwa Buganda bwagadde munnafuuna agalamidde wano mu ngeri ya njawulo nnyo kubanga mu butasobola bwe akoze ebintu ebyewuunyisa bingi nnyo. Era kaakati maama abuuziza wano nti kaakati gwe tukuwe maximum niffe tukuwa 10/10. Gavumenti eya wakati ekiikiriddwa minisita omubeezi ow'abantu abaliko obulemu Grace Asamo ssaako abaka b'abantu abaliko obulemu. Mutunuulire abantu abaliko obulemu ng'abantu ab'omugaso eri eggwanga nno era bwe tujja okuzimba eggwanga kubanga ebigambo byonna obedde abantu bye boogera wano ku mwami Lukabwe bigambo ebikakasa nti obulema si biteesobola. Abantu abakozeeko n'omukungu Fred Lukabwe Kisirikko buli omu obwedde akwata akamansukira atendereza emirimu amakula egikoleddwa omukungu Fred Kisirikko n'okusingira ddala okutumbula olulimi Oluganda. Akukoze bulungi aba Buganda abaliko obulemu. Nze njja kugamba nti abadde ankoze ekyejo ng'omumyuka we naye ekyejo kirabika kigenda kutuggwa ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda ffenna tukuze olwaleero. Y'omu ku abo abakoze ennyo okulaba nti olulimi Oluganda lwe lumu ku nnimi ezeenyumirizibwamu mu ggwanga lyaffe. Namwandu w'omukungu Kisirikko nga Harriet Namuli Lukabwe n'abaana batendereza omugenzi olw'omukwano gw'abadde abalaga n'obukozi newankubadde abadde n'obulemu. Kale simulumizza mulabidde mbeera yonna ate era nga mwesaasira mbadde n'omutima ogusaasira eri omwami wange Lukabwe ate nga naye bambi nga naye ambuulirira angezaawo mu mbeera zonna atulabiridde tuzadde abaana abaweeredde. So abadde yenyumiriza mu kitono ky'alina ng'ate amanyi okikozesa obulungi era tuyigiriza okukozesa kye tulina. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku baliko obulemu Grace Asamo naye atendereza omugenzi olw'okutumbula olulimi Oluganda mu minisita y'ekikula ky'abantu. If there is a man I know who does not gossip, who does not wish you bad, who is always happy, is Lukabwe Fred. Never. I met him in the 90s, but I've never known him as a person of intrigue. Oluvudde mu kusaba omulambo gw'omugenzi gutwalibwa mu maka ge agasangibwa Emmengo mu Kisenyi mu ggombolola y'e Lubaga gye gunaggyibwa olunaku olw'enkya okutwalibwa ku biggya bya bajjajja b'e Namulonge. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika. Kitalo nnyo nnyini ddala gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka. Giweze emyaka 3 Buchange yali omukuumi wa Robert Kyagulanyi Center